Ekyapa ddala mu region y'Obuganda kikola nnyo ddala ate ng'era oba otunuulidde nti programu Akeezimbira tutunuulira nsonga za byakuzimba ebizimbe byonna bituula ku ttaka. N'olwekyo nkwaniriza ku programu Akeezimbira ku Bukedde TV1 era nga nkulamusaako nnyo ddala amannya Shakura Nakandi nga bulijjo tuzze twogere ku nsonga z'ettaka. Leero tuzze tulabe ekyapa kifaanana kitya. Tuzze tulaba ebyapa bikyuka tubiwulira twaliyo ekyabeeranga kaliba kati ekiriko ekitrendinga oba of current mu kaseera kano ekyapa ekiriko oyinza kitegeera otya lukabeere nga toli mukugu oba ng'olina omukugu. N'olwekyo neyungaako nga tuwayamukko n'omukulu Kasirye agenda batwalako mu nsonga eno. Tusanze okulaba ku programu yaffe ey'Akeezimbira nsanze okusanga mukyala Shalwa. Kirungi nnyo okubeerako nammwe wano ku Bukedde TV. Mannya gange nze Kasirye Davis. Enfaanana y'ekyapa yanjawulo. Actually nyinako wano copies ez'enjawulo ez'ebyapa ze nnyinza okulaga. Kati currently nga bw'oyogedde nti ebyapa byatandikira mabega mu kaliba. Kati kino kye kiriko. Neera ngenda kunnyonnyola kye bayita ekyapa. Ekyapa kiyina parts nnya. Ebitundu bina. Nti ekitundu ekisooka ne woba otunuulidde wano kye bayita part 1 kyekya property. Part ey'okubiri yeeyo gye bayita ownership obwannannyini. Part eyandibadde ey'okusatu yeeno gye bayita encumbrance. Part 3 encumbrance okubeera ebikwatagana ku ttaka oba kuliko mortgage oba kuliko caveat nebisigadde. Ekitundu ekyokuna yeyandibadde conditions ezo zibeera za physical planning na summary. Neero ojja kwesanga nti buli kimu akiggalirawa buli kimu ekiri ku bitundu biri ebisatu kiri summarized mu bitundu bino ebina. Mu kitundu ekyokuna kisummarizing ebisatu byonna. Awo wennyini mukulu Kasirye. Tutandikire ku part 1 egamba part 1 property. Kubanga tutunuulira ssente ez'ebicubuli n'ezitali tulina we twawulira nti bw'okwata akasente katunuulire mu kitangaala olabe eriiso lya Crescent Crane. Yenyawo. Ne tugamba nti weegendereze koodi ezo eziriko oba n'obumasaamasa. Kituufu. Kati ekyapa otusomedde ebina omuli property, ownership, summary ne encumbrance wekabadde? Yewe kiri. Okay. Nandyagadde. Ye ki ku kyapa? Ekitundu kino ekisooka ekya property kiba kiraga district ekyapa ekyo gye kisangibwa. Kubanga district za njawulo bwenna buli omu amanyi district eri mu Uganda. Neera ne kikulaga ne sub-county eri mu eyo district. Ne kikiwula ne kikulaga obunene ekyapa ekyo bwe kiri. Newa gye kisangibwa ye part 1 eya property. Kikulaga district, sub-county, obunene bw'ekyapa nawa we kisangibwa. Ekyalo. Sokoleke wendaba badde manyi zo wendaba kana akantu Uganda Registration of a Title Act ekyomba maze ekyapa. Ekyapa munnange part 1 ena ina description eyandibadde block ne plot. Buli block buli kitundu ekiri mu Uganda kiina block yakyo. Yes. Kati enamayumba kati kankuwa example nga kino ekyapa kye tulina essaawa. Kigambye nti kisoma nti district Wakiso sub-county y'enamayumba eyina kye bayita block yayo block number. Okay. Block number yawe ya namayumba. Nga wokiraba. So ebyapa byonna ebiri mu namayumba bisharinga block number. Bisharinga block yemu. Ebeera 57. Okay. Plot numbers ez'enjawulo. Nti plot numbers zigenda zaawukana naye block tejja kukola ki? Tejja kwawukana. Kati wekibanga kiri mu Kampala, district kijja soma Wakiso. Sub-county kifune gye kigwa. Kati kye tuyita county waliwo kye bayita sub-county, waliwo kye bayita county, waliwo ne kye bayita
district. So district differs from the sub county, ne sub county eyawukana ku county. Okay. Kati Wakiso is a district na Mayumba is sub county. Nojja ne weesanga kigwa Busiro. Omulebe program Akeezimbira tutunuulira ekyapa nga woyinza okumanya nti number plate y'emmotoka entuufu reflectinga mu Uganda flag yaffe. Ennamba zino n'oteekamu mark wozikubamu ekitangaala tezaaka. So ekyapa omukulu atugambye pati esooka ebadde property. Property kitegeeza ekintu kyo. So we tutunuulira property yo yennyini yeesomera nti nze ndi mu district ya Wakiso na Mayumba ndi plot number bweti ate nina block number bweti. So gwe omulabe waffe weekanye ekyapa ky'oyina ekyo wogamba nti wagula 5 ku 10 bikwatagana ne byowulira ku LC ezikutwala awo nno kikulu. Tukyalina omukulu Kasiri. Tubadde tukyali ku property oba okwa-identifying ekyapa ekipya kiba ko biki na biki. Okwongera okutaanya ensonga eyo ku part 1 gye twogeddeko ya property. Olaba akabokisi kano weewane wali area in acres weewali obunene bwaki bw'ettaka ojja kwesanga nga 5 ku 10 10 ku 10 oba n'obunene obusukkawo eka buyina acreage ya njawulo. Bwe bagamba nti wano wali fuuti 10 wano wali fuuti 5 n'eno wali fuuti 5 eno wali 10 ekyo ky'oba opimye wakati awo kye kikuwa area eno. Acreage kiri wakati wa 5 ne 10. 5 ne 10 ng'otambudde ng'omaze okola boundaries okutta olukoba n'ogamba nti kati olukoba olwange oba ofunye omukugu oba surveyor najja n'akupimira n'agamba nti 5 wano 5 wano 10 kikuwa. Tutunuulira wano mu area in hectares wensanga nga waliwo 0.0460 mu bwongo oteekamu nti ya 5 ku 10 oba olina okukubisaamu olyoka omanye nti ddala 5 ku 10 kubanga ojja kwesanga nga ekyapa ekimu kiriko 0.045 nga teri 0.046 naye ng'esigala 50 by 100. Byawukanirawo eno ng'eba nnene eno eri 6 ate eri 5 mutta. Awuliriza ali eyo oba atulaba ofunewo owandiika kubanga tulina engeri gye tukubisaamu ekintu kino. Okwata area eno 0.0460 n'okubisaamu by 2.4701 eyo ye kukyusa n'ekuzza mu decimals. Kati decimals 11 zengezaako okwogerako n'obutundu obugwamu bwe bukola 5 ku 10. Ate decimals ezijja nga ziri decimal 11 net 5 ku 10 eba tewera eba eweze naye lwakuba nti decimal places ezo you convert to the next decimal place to the next decimal place. Ze mbadde mmanyi kati eno nga wedi nti 0.0460 ekyo kya 5 ku 10 tebasalako oluguudo mwala complete kati eri ejjanga eri 0.0455 etaano zino zagendera mu luguudo mu mwala ebyettaka naye nga liba liwera bulungi kubanga lirina ekyapa. Neera okwongereza ku ekyo ofuna omukugu surveyor najja n'akupimira oyinza oyisaamu olukoba oba n'aleeta ekyuma najja n'akupimira ettaka eyo. Tugende ku part egamba ownership obwannannyini wano ekinyusibwa kisingira ddala okubeera kubanga ku nsonga ey'obwannannyini kuliko kye bayita date and time of registration yeyo ddi ekyapa we kikoleddwa ennaku z'omwezi n'omwaka ekyapa mwe kikoleddwa. So ekyandibadde ekyokubiri mu kabokisi kano ye instrument number. Instrument number ebeera mu land office ebeera nga registration number nti ekyapa kino tukirigistarinze
kati ne wemba stadde linnya lyo nenteekayo eyo instrumental number eba esoma linnya liri instrument number nawe nti ndaga muntu alina nini number nemba seyogeddeko omunze Shakura instrument number nini ekulaga linnya lyange instrument number zijja ziri concurrent buli kyapa ekyapa kiyina instrument number eba yanjawulo neera ojja kwesanga ebyapa ebikoleddwa under the same instrument number neera bibeera bina description ye ya instrument number eyo date ebeera yemu time ebeera yemu kubanga biba bikoleddwa under one instrument number. Omulaba wa program Akeezimbira we tutunuulira ekyapa kibadde kirina emitwe ena mubaddemu property mubaddemu ownership mubaddemu encumbrance ne summary condition ezo na summarizing ekyapa kino kyekiva nga nabwe woyawula permit original ne copy noyawula sente eri original ne duplicate nti ogizingamu wetafunyulukuka ekyo kicupuli obaka wetabaamu kaaso ka crested crane ekyo kicupuli so n'ekyapa twagala tukulaga omulundi guno ekyapa kino okyawula otya ku ebyo ebijingirire katukomewo. Kukulisayo nnyo okuva mu bulangu bw'abakama baffe okyali ku programu Akeezimbira ng'olwaleero tuzze n'omulamwa gwa kutunuulira kyapa twawule ebyapa ebicupule katale ebyo bye baba yiiya zi photocopy n'ekyapa kyennyini ng'ate mu kino wali obadde kaawo ne bakuwa ssente ekiro nga toyina kataala toyina ki naye nga we out ey'okucekinga ssente zo banna mu kufunyaako n'okasukaawo nolaba nti ezeefunyulula n'omugwamu nti kino kicupuli ky'etaano ba kyebiri ng'ate okutte kitangala tunuulira mu kaaso ka ŋŋaali ako. That's the way out. So ne wano mu kyapa tukusomera bino ebikiriko oyawule nti ekyapa ekituufu kiriko biki kale byonna kwebiri kati nzuula ntya nti kyennina kyekyapa kyennyini. Tuli ne mukulu Kasirye Davis wetugendedde mukuumulamuko tubadde okyannyonnyola transfer naye nga we tulabye nti tekoma twagala tugende ku kitundu kiri ekyokusatu ekyekyapa kitegeeza ki era kitundu kyekyo. Mu kitundu ekyokusatu nga tetunnatuukawo tulina kye tutakkaanyiza ku kitundu ekyokubiri ate nga nayo nsonga nkulu ye signature eya Registrar of Titles kikulu asaako omukono ekyapa ekyo nakkirizisa omuntu nti kituufu ateekako ne stamp the Senior Registrar of Titles kamina zaffe ng'onnyonnyola omuntu yasayininga ku kyapa bwe bamala okikola oba okyusiza transfer ku kitundu ekyokubiri ng'oggyeko ziri instrument number n'amannya ga nannyini ne nini namba kuliko we bateeka omukono tiguteereddwako akulira ebyapa mu nsi yaffe oba mu kitundu nga signature eyo nkulu nnyo. Who is a registrar oyo ani akakasa ekyapa kino nti kituufu? Mu buuyo obwo registrar ye muntu nga gwe nange gwe basayininga omulimu mu gavumenti okuva mu Ministry of Lands and Urban Development nga omulimu gwe kwendoosinga documents zino naddala okuziyisa ebyapa nga woonalaba mortgages nga woonalaba caveats okuzekenneenya alabe butuufu ki lwaki butuufu ki neera wamala ozekenneenya ateekako omukono gwe. Ye mwami Kasirye abaana nga bafeera zisignatures ezo ffe twalina kawuki nga tomutunulamu ripooti tomuwanga ali mu 3rd grade eva aba mu 1st signature HM nga yeriko mwekyo neya registrar yo tebagicupula mwekyo abafere bangi naye ekyandibadde kijjawo ekyo kwe kukwata ekyapa kino oba ogenda kugula oba ogenda ku land office ku reception n'oteekayo ekyapa ekyo ne bakuverifyingira kuba neera wabaayo registrar. Ekyapa kino senga bakireeta nga kifu registrar kisazaamu
okulaga nti kifu singa kiba kituufu kikomezebwawo mu mikono gyo awo anti kati nze ate signature registrar anyinyonnyodde eddimbu kifu kuba nze nali muguzi out of ignorance n'engwa ku bafere olw'obutamanya mu nsonga eyo okwewala ensonga eyo obufere amagezi ge nandibadde nkuwa gali nti okwata n'ogenda ku land office nga tonnakola kintu kyonna oyo akuwa buloko ne puloti n'ogenda n'okola kye bayita official search certificate womala okukola search certificate ebeerako details zonna nga woolaba eziri ku kyapa kino official search certificate. Okay. Neera eyo official search certificate esayiningibwako registrar nga bw'olabye ekyapa kino wekisayiningibwako registrar. Si byakusasulira akadde twandiguma kuba layini zisimbibwa singa Haji Bumaali tabeera wa bbeeyi. Munnange Ministry of Lands yateekawo omusolo omutono. Okola official search certificate, how much is it? Kya sente mega? Land office kasita osasulayo omutwalo gumu ogwa registration n'osasulayo omutwalo gumu n'ekitundu ng'ogenda ku reception bagikuweera ku bwereere. Wamu neetaagamu akeebiri kitundu. Weetaagamu emitwalo ng'ebiri n'ogenda omala okgenda registrar ng'akusayiningira. Certificate enyamba kyebeera bako biki? Certificate eyongera okuwa conclusive information ku kyapa kino ku particular block eyo ne plot eyo. At the end of the day kinyambako okumanya ebikwatagana ku ttaka ettaka eryo ly'ogenda okugula. Okay. Certificate eno eyongera n'ekola ki n'ekuyambako n'ekutangaaza n'omanya nti ddala ekyapa kyenguze ebiri ku kyapa kino parts ze twogeddeko naddala part 1 part 2 particulars ezo zibeerako ku search certificate. Tugende ku yokusatu yabadde eyokusatu ye encumbrance page. Eno encumbrance page kwe kubeerako oba omuntu yeewoze ssente kye bayita mortgage. Ofunye mortgage okuva ku Centenary Bank bagiregistaringa kuno. Neera ebiseera ebisinga abantu bakola ensobi takebera ku encumbrance page kumanya ddala ekyapa kye banguzizza kiriko mortgage. Kiringa oga nti ngenda gula emmotoka naye teyina kipapula. Multiplex tegibanja. Nakyo kye kimu ekiri ku kyapa. Nti kye bayita encumbrance bwebo obuwaayiro obubeerawo oyinza okuba olina akakuubagano n'omuntu nga munnange yakuguza ekyapa naye ng'omubanja n'atakusasula agenda mu land office n'ateekako envumbo kye bayita caveat. Oba oli gweoyinza okukwata ekyapa kyo nti kiikino ekyapa kiri mu mannya gange kankitwale mu banka bakole ki pampa akasente neera kyapa okireka mu banka nejja neregistaringako mortgage. Ani mutuufu awandika mu space eya encumbrances oba wagenda obwayiro obwo bwakwewola mortgage biki? Obwayiro obw'okwewola land office. Buvunaanyizibwa bwa banka okugenda okukakasa. Kati bank weeba ekuwoze ng'ekuwoze ssente ku kyapa kino bajja ne baregistaringako mortgage balina document gye bayita registration of mortgage. Neera naye consultingibwa registrar of titles ereetebwa bagamba nti gundi tumuwoze ssente bweziti. Ekyo ne kiruma ku kyapa kye ekisoma ggwe. Ku kyapa kyo. Okay. Fedi yatupe kyapa kye kigenda. Ekyapa baba bagenda kukitwala. Ebyapa bino ebipya bifuluma biriko nnini namba yo. Ate teri muntu mulala ayinza kuba na nnini namba yo. Awo wennyini mukulu kasi tutunulira ownership.
nsobola okubanga essaawa eno ekyapa ekyo kisoma Shakura Nakandi n'ennamba yange PO Box na buli kimu n'ekitwala. Embeera y'ensinga wemanyi nti enkuttemu bakasente nkaagadde ne ŋŋamba gimuoliwa kataka kange nkatunda kyapa nkirina naye nga weewuunye nakijjamu mmwe abadeeringa amataka nga kisoma Kasirye Davis. Kasirye Davis n'akola transfer ne kidda mu Shakura. Shakura nsobola okukola transfer okudda mu Jime. Butuufu ddala osobola okukola transfer. Transfer ziggwayo ddi ku kyapa? Transfer tayina kkomo ku kyapa. Kaddemu ng'otunudde mu kamera za Bukedde TV. Transfer tayina kkomo ku kyapa kasita okkiriziganya n'oyo. Esobola emirundi 10. Esobola okukolebwa. N'ogamba nti ekyapa kivudde mu mannya ga Shalwa kize mu mannya ga Jime, wekiva mu mannya ga Jime ne kidda mu mannya ga Nassanga, kivudde mu mannya ga Nassanga. Actually mu nsonga eyo nina kye njagala okutangazaamu kubanga wano we batayipinga transfers. Ne gavumenti yamanya nti embeera space ne bagiteekawo nga nnene. Embeera ekwata n'okyusa ekyapa n'okizza mu mannya g'omuntu omulala naye nesobola omukwata oba n'afuna interest endala ekyapa n'akitunda naye basobola omuregistaringako n'omulala ne bajja nga bamuregistaringako in case waba atunze. Waliwo kye bayita second page eya ownership. Second page eya ownership. Katugambe nti ekyapa wano wajjudde. Kankuwa example ku kyapa kye nnyinako wano kimu nti ekyapa kino wano wonna wajjula kyajja kikyuka. Wogenda mu land office bakuwa kye bayita second page yeno gyolaba continuation nti nayo ebeera ne space nene neera osigala okola ki osobola okukyusa ekyapa ne baregistaringa. Omulabi wa Bukedde TV1 ku programu eno ey'olwaleero twagala otunuulire second page ekuwa egenda eraga nti part 2 ownership continued, meaning tukyagenda mu kukyusa kyapa ate tebakufera ne bakuwa photocopy ebaamu kasiiru aka coat of arm nga kasoma ekyapa ekyo whereby kino kigambye nti Wakiso Office of Titles Uganda nembamu ne coat of arm. Omulabe programu Akeezimbira bwetutambudde olunaku olwaleero ate nkusuubiza nti olw'omukaaga olujja twagala tutunuulire ekyapa kino bwaguze ettaka okifuna ddi. Atakumbira mbeera ku nkumbire mubeere bulungi mwera. Water and Homes Plumbing tukukolera biodigester septic tank etanuunibwamu nga tewunya ate ng'etwala ekifo kitono nnyo. Tusange e Nakasero ku Namutebi Mall opposite Temple y'Abayindi.